Ssaabatangavu Nsubuga Kafumbirwango akulira enzikiriza y'abatangavu mu byobuwangwa n'ennono asabye abazzukulu okwewala emize egya fitina, obutaagaliza, obulogo n'emirala egiringa egyo. Ssaabatangavu Nsubuga Kafumbirwango omukulembeze w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ey'obutangaavu era mu luzungu eyitibwa Transparentiality Faith. N'olwekyo tubadde wano nga ekikulu ennyo tubadde tuzze okubuulira abantu okubategeeza kigambo bwa Katonda nti ffe ng'ab'enzikiriza y'obutangaavu mu buwangwa n'ennono tetukkiriziganya na kintu kya kuloga, tetukkiriziganya na kintu kya fitina, na kintu kyange, na kintu kya kuwalana, na kintu kirimu bujja bwonna obw'ekika kyonna. Tukkiriziganya na mirembe, tukkiriziganya nti Katonda yakola buli kimu, tukkiriziganya na butangaavu ku mmeeme, tukkiriziganya na bantu kubeera na ssanyu, tukkiriziganya n'okubeera ne President Museveni kyayita patriotism, okubeera n'omutima ogw'abantu, okwagala ensi yaffe n'okwagala Katonda waffe. Nti mu kwagala Katonda wo, okwagala munno, muntu munno, obeera oyagala ensi yo, obeera oyagala eggwanga lyo, obeera oyagala buli kimu ekirungi eri obulamu bwo n'abantu abalala. Abyogedde ku mukolo gw'okusaba ogutegekeddwa mu mbuga ya Jjajja Mwami esangibwa e Namagoma mu disitulikiti y'e Wakiso. Otegeera amaanyi Katonda ge yakuteerawo, ogenda kulinnyisibwa, ogibwe mu kiwonvu ekyokufa, otwalibwe ku lusozi waggulu, era ekyo ekyaba kumpi ekigambo ky'eggulu. Nsubuga agasseeko n'ategeeza nga bwe bayina enteekateeka ey'okubunyisa enjiri y'ebyobuwangwa n'ennono saako n'okuyambako abo abatawaanyizibwa lubaale okubafunira bye banaamutereka. Tulina enteekateeka eŋŋondiivu ey'amaanyi kubanga wabaddewo abantu bangi nnyo bali eyo bafuna obuzibu obw'okusamira lubaale abaluma, lubaale ababonyaabonya, n'osanga nga omuwala lubaale amukutte, n'osanga omulenzi nga lubaale amukutte naye ng'ekika kimuboola buboozi tekyagala wadde okumusemberera ne bamuyisa ng'ekisisiro. Kati obutangaavu bulina enteekateeka era butandise okuteeka enteekateeka eno mu nkola nti oyo yenna nga lubaale amuyisa bubi tata wana kugenda walala, obutangaavu bugenda kumuyamba ajje afunirwe bajjajja b'abaana abatuufu abatali bafere bamusamize lubaale oyo. Obutangaavu bujja kusasula buli kimu era ne bw'aba talina wagenda kuzimba mbuga, obutangaavu busazeewo okuzimba yeekaalu nga bw'ogamba nti museum. Obutangaavu butaddewo ekifo ng'omuntu ajja kuteekawo lubaale we amukuumira awo n'akabokisi ke nga bw'olaba post office, agende n'ekisumuluzo kye w'ayagalidde okujja okwogeramu ne lubaale we, ajja ne yeggulirawo n'ayogeramu ne lubaale we, nga ensi bw'egenda etereera abantu nga bagenda bategeera lubaale waabwe, ng'abantu bagenda bategeera Katonda nti Katonda ne lubaale si sitaani ng'abalala bagamba, wabula abantu bategeere nti lubaale babaka ba Katonda nga omu gyemisambwa n'amayembe, era abo be bamala gakka abaafuluma okuva ewa Katonda omusanvu abaasooka abassa amaanyi gano agajjira mu bwa lubaale. N'olwekyo oyo alina ekizibu kyonna nga kya lubaale kusamira. Tukoya abantu okubeera nga babatigomya, bababoola mu bika kubanga bali abalala baalokose, ono n'asigalawo nga ate lubaale amuluma, ne bali abaluma kubanga yabatwala eri mu kulokoka. Omuntu tasobola kulokoka nga lubaale tamuluma. Lubaale yaluma omuntu n'agenda mu kulokoka, era obasanga nga buli lunaku buli basaba nga lubaale abakubira mu makanisa ago abalubaale nga yabaluma, naye nga bo balowooza nti bamudduka. Naye waliwo ono lubaale gwanyigiriza nga ye yamutegeera, oyo gwe ŋŋamba nti yajje obutangaavu ng'enzikiriza omuyambe asamire lubaale n'atereere afune emirembe n'essanyu. Kaliisa Matwale omusawo w'ekinnansi akunze abantu okutereeza empewo zaabwe ate nga bwe bettanira okukola naddala mu by'obulimi, ekintu ekigenda n'okwongera ku nnyingiza zaabwe. Kaliisa Matwale Jjajja Mwami Senkulumandwa nannyini lubiri luno era nga ne musajja musamize, jjajja w'abaana asamiza ebika byonna, buli bika byonna ebiba bintuukiridde, nga nsamiza nsinziira mu butaka oba mu buzaale nga Ssaabatangavu bwagambye ate yali mu butonde naye nze ne mu buzaale. Era omuzzukulu yenna bw'ajja nga ayina ensonga ezimukwatako ez'obuwangwa nga bwe nkizuula nga ensonga ze ziri mu butonde musitula butereevu
ne mutuusa wa Ssaabatangaavu. Ate Ssaabatangaavu bw'atusobola omuzzukulu ng'ensonga ziri mu buzaale amuzzawa eno. Era olwaleero luno tubadde mu kusinza nga tusinza Mukama waffe Katonda kuba buli kimu kyonna ekiri ku nsi kuno buli kimu kyonna kiki ye yakituwa. Olaba n'ebiri tuli ku mubiri byonyiza okugamba nti gw'obifuga ebikuli ku mubiri byonna Mukama Katonda yakola ki yabitonderera yabituwa. Kale n'olwekyo tubadde nga twaleese Ssaabatangaaza ajje alyowe emyoyo gya baganda baffe ababadde baabula. Bannaffe eri bagamba nti endiga ezaakola ki ezaabula. Naye kakano olwaleero n'abalyoyeza nnyo emyoyo abasinga obungi bagenze bategedde. Tusaba era tukubiriza ne bannaffe bonna abali eyo abakyali mu buzibu ng'obwo abalala babaddemu baveeyo basitukiremu tutambuze ennono yaffe kubanga wano wewaffe eri ebuzungusi bwaffe twesibayo buki bwesibi. Tulina okutereeza empewo zaffe ate bwe tumala okutereeza empewo ezo tuzisabe zituwe. Tetutuula butuuzi nti zijja kuleeta zituyira obugagga nedda nga bannaffe abaserebe bakola ki abafere bagamba kabeere Mukama Katonda. Mukama Katonda bagamba nti Katonda ayamba yeekoze eki yeeyambye. Lubaale embeera nga n'ebiroko okoze eki kwotadde. Lubaale ayagala nnyo omuntu omukozi. Va mu mize emibi, va mu bubbi, va mu bwenzi, va mu bulyake ebintu ebitali birungi kubanga tuzzeeyo tukomyewo ku nnono mu butangaavu. Susan Matovu ngono y'omu ku bakabona asabye abazadde okumanyisa abaana eby'ennono n'obuwangwa bwabwe baleme kubeera bakibogwe nga tebalina mpisa. Bakubiriza mmwe bwe babanga enkuza gye baabakuzaamu tebasobola balaga buwangwa na nnono mwe Lubaale abalumye kye baabakulizaamu ate kyensaba muleme kukireeta mu baana bammwe. Bamaama mukuze abaana ennyambala n'okutya Katonda wa bajjajjaabwe. Omugambe nti omukazi amanye ennono, omukazi amanye obuwangwa, bw'ati bw'ateekeddwa okutambula, bw'ati bw'atuula, bw'ati bw'ayogera mu bantu, bw'ati bw'aseka, bw'ati bw'alya, bw'ati bw'ateekeddwa okutambula ng'ali ne bantu banne. N'abaana ab'obulenzi bataata mubakubiriza nammwe bataata mukubiriza abaana ab'obulenzi nti omusajja amanye obuwangwa bwe n'ennono ye bw'ati bw'ateekeddwa okwambala. Omusajja amanye obuwangwa bwe tatambula bw'ati, taseka bw'ati, tayogera mu bantu bw'ati. Omuntu amanye obuwangwa bwe muyigirize abaana bammwe okusoma essaala nga bagenda okulya nga bayita mu nnono yaabwe. Muyigirize abaana okusoma essaala nga bagenda okwebaka nga bayita mu nnono yaabwe. Abazzukulu bakira obwedda bayimba ennyimba ez'okutendereza batonye n'ebirabo bakabona bagabidde abazzukulu emmwanyi ng'akabonero k'obumu. Brenda Nanziri.